Mr. Soze ekiboozibozi. Mu lusozi munkulamusizzaako awamu ne famire. Bannaaye ankosozi we baletoweereza. Tusiima nnyo empeerezaayo. Abalala gye bayitira lumbuye ttica. Nze nkweyitira ttica. Wabula kye mbadde nkusaba teddoboozi lyozeemuko. Abaana bano basheyalinga bulingi. Oli n'akasheyalingira naddala oli gw'oyogerako yennyini n'aza baakafaya. Kyekyo kye nkusaba n'okwegayirira. Bannange bamembers mwe bali kuweereza biboozibozi. Tujjamu ebyokuyiga ne love story tujjamu ebyokuyiga naye ate nebitutwalirizaako ne ku kyeyo. Kati n'olwekyo mwebale nnyo. Mu lusozi mmo olina ebigambo by'oyogera n'ogamba oba ankosozi agamba nze. Watugamba nti abakyala mostly nti tusobola okulaba ekintu oli mu bufumbo n'olaba ekintu ekyandirese n'ova mu bufumbo at the beginning naye n'ogumiikiriza okumala emyaka 10 n'oviirayo ddala nga tokyalina na lugendo nga enkoona yanywera ddala. Kati nze kino ekiboozibozi kye ngenda onnyumya ngenda bireetanga biboozibozi kubanga love story yange eyinza okuba nga yekyasinze okuba empamvu mu nsi yonna. Kati ekiboozibozi kikino ekiboozibozi wabula temunsekerera. Ankosozi mmo okimanyi nti omusajja yankuba nga tukyali mu courtship naye ate nenkontiniwinga naye. Kati yankuba ntya. Anyway simanyi na byakunyumya naye njagezaako. Kati omusajja ono ekirala kye nandigambye nti courtship yaffe erayika yekyasinze oba mu Uganda okuba nga twalwawo nga twedeekinga ate era ne twewasa ate ne twekuba empeta oba embaga eri yennyini kuba twamala emyaka 7. Twamala emyaka 7. Kati mweno process abazadde bange n'abazadde b'omulenzi baatuuka ekiseera ne babitegeera. Kati ne tubeera comfortable nga tewali nti obeera ku pressure yakwekweka oba nti ki. Kati ng'olunaku lutuuka gwali mwaka ne bwenguleka. Kati bino omwaka we guggweerako wano manya Christmas abalala gye babeera mu bikujjuko. Ffe tetuli fani nnyo bantu ba Christmas. Kati ku lusooka mwaka guba guggwako awo. Naffe tucelebratinga oba ne tweyagala. Kati munnange omwaka ogumu tukyali mu courtship nga nkyalira boyfriend wange eyafuuka omwami. Kati bwe nagenda wakyawulayo ennaku nga 2 lusooka lutuuke. Yali alina bizinesi wakolera gye nagenda saagenda waabwe waka. Yali alina bizinesi nga yakutunda byakunywa. Obudde obwo ebiseera ebyo waali wakyabeerayo zino crate za soda ez'obucupa bwa giraasi butali bwa plastic nga ze ziriyo. Kati munnange nga olusooka lutuuka nga ngamba omanyi togeza n'ogaba eccupa n'emu kubanga abantu bawano tobamanyi naye ne bw'oba obamanyi togaba ccupa. Kati nze nange nenzikiriza. Lusooka nga lutuuka wali awantu wabeeranga bize nnyo nga tukola ssente. Kati naye ndi awo omuntu yaŋŋambye sigaba ccupa. Waaliwo muganda we omulenzi gwe yali yandaga nga muganda we gwasinga okolagana naye newankubadde nti yali si wa maama omu naye nga mu balamu bange bonna oyo gwe nali nsinga okutegeera n'okusinga ate bazaalibwa nabo. Kati olusooka lutuuse bantu bwe bajja bwe bagula amacupa ga soda nga omuntu omugamba oba tonyeredde wano sikuwa soda. By then obudde obwo akacupa ka soda kabiranga ku nnusu 100 nga si
nga si kasente nnyingi kale nusu 10. Kati munnange wange mulamu wange nga tajja oli gwe yandaga era gwe tusinga okwatagana naye nga ngamba njagala cupa ya soda. Konze muganda wo nga yaŋŋaanya okugaba gondi cupa, ogenda kikola otegenda nywera wano? Naŋŋamba nange oneeraliikirira. Ne mugamba munnange ebadde oda okuva ew'omwami wange ate kati nze nkole nti. N'agamba nedda naawe abadde akugamba kubalya bootamanyi biki neŋŋaana. Neŋŋamba nedda ssebo. Kati alayika oba yandabamu bwafala oba nalowooza nti yayimirira. Ne mugamba mulamu sijja kuwa soda. Kati manyi kye yakola? Ng'akwata nusu mutwalo ng'azinkwasa ng'agamba kwata sente zizo nze mpa soda ngende. Mu butuufu nali siyina bwe nyinza gaana. Era nendowooza nti cupa ey'olukumi ono aleseewo omutwalo gwe gwa soda. Ate nga mu butuufu ne sayidi endala twali tuteranga okikola nti olekayo sente n'otwala ecupa ya soda then bw'oba ogikomyawo ne bakuwa sente zo. Kati nze natunulira omutwalo, kamuwe soda. N'agenda n'aleka omutwalo. Omutwalo gwo nagukwata ne ngusula mu drawer mwe tuteeka sente. Kumbe omwami wange ono ye muntu atawuliriza, ye muntu ali hot tempered nga bannaye sina bwenyinza kibanyonyola. Kati oyo lusooka luwedde, anti nabagambye simanyi kunyumya. Lusooka luwedde ku makya omwami ono teyakomyawo cupa. Ate ne sente jjukira nazisudde mu drawer. Omwami wange ono yali alina omuzenga bambi tattereka sente za bipapula mu drawer, wakiri ebinusu bibeeremu. Kati gye yali ng'anywa ne banne nga bazannya, yakomawo nasanga sente ze nakoze n'azigyamu. Jjukira nakooye, sikyajjukira na bya sente. Nze mmanyi nti oli agenda komyawo cupa, obudde buzibye, tutuse mu ssaawa 6-7. Nze neebase. Kati ono we yagiramu sente n'azibala n'aziteeka wazitereka naye ne yeebaka. Kati ku makya yali akebera kreti za soda, azitegeka, asangamu cupa emu etaliimu. Maama nnyabo omusajja yampita. Nabagambye najja ndi mugenyi, najja kukola ki? Najja kulya lusooka. Omusajja yampita okuyingira munda, teyambuuza nti cupa biki, yakuba bukubi bwate ku kreti za soda. Nentegeera nti waliwo obuzibu. Nali munyonyola nti mulamu biki. Omusajja yampa oluyi oluba ne luzimba. Naye bannange sitaani mubi. Mu budde obwo oli mulamu wange we yali azze okunona sente ze n'okuleeta cupa. Kati yasanga ndi eno emabega w'ekimeeza nga bwe mumanyi amaduuka we gabeera, nga ndi mu kkaaba. Kati ye ate yali talina kugamba muganda we nti mpa sente oba kuleeteza manya cupa yiino. Yabuuza mulamu aliwa. Nange ne ŋŋamba mponye. Ne muyita. Ne mugamba mulamu nzuuno ndi eno nkaaba. Bankubye olwa cupa ya soda. N'agamba wangi. N'agamba cupa yiino ngireese. Kati mumpe sente zange. Omusajja yavuma muganda we. Omusajja yayomba. Nenkyewuunya. Kati ono muganda we yayeewuunya n'agamba bannange Mukama Katonda wange. Ne bamuwa sente ze n'agenda. Nabeerawo olunaku lwonna nga soogera naye. Sirina sente zigenda kuntwala waka. Awo naneegayirira n'angulira engoye, n'angulira engatto. Liri ne mbyerabira. Naye ekyennaku nti nakontinuwinga n'obwo obufumbo like bwe twamala ne twewasa ne tukola embaga, naye it's all ended in tears.
after 10 years. Kati singa nategeera nga bw'otugamba ankosozi ekisinga okunyiiza nti fe abawulira ebintu bino ku kyano yo abamu abasinga kale tuli bakoowu like twatomeratomerada kati abandi biwulidde abaana abawala bali eyo tebalina nawe babisanga kyekizibu singa nategeera mu kusooka kubanga bwe nkubuulira love story okutandikira awo oyinza ogamba mukyala gwe singa walabuka mu butuufu wali naddayo ewaka ewaffe nantegekera bulungi nnyo nenzirayo nga lusooka luwedde oba nagenda ngenda kuzomwezi nga 3 netusigala nga tucommunicatinga love nebeera nesigalawo after 7 years nga bwe nkugambye kubanga ffe twayewasa mu mwaka gwali gwa 8 nga tuli mu courtship naye bannange sirierabira mbeerawo nengamba mukama katonda bankuba oluyi luno oluba lwonna ne luzimba nenkaaba olunaku olwo lwonna saafuluma mu nju nga ngamba abantu bagenda kumbuuza babadde ki kati nawo ne yeefumbya kati nga yafumba teyagala abantu bategeere andeetedde engoye andeetedde engatto nabuuza nti kati luno olugoye lwendese zino engatto ne zino luliwo olugenderako engatto ki ezigenderako aneerabize biri ebyakoze eki ebyabaddewo kosozi ekyo kyekiboozibozi kyange naye ndijja n'ekirala ekyali kimazeewo obulamu bwange naye bannange Mr. Sozi ekiboozibozi Mr. Sozi kandukuwe lwali lumu surprise yandibirirako naye surprise eyo okundibirirako yatandika etya nalina boyfriend wange nga twagalana naye nga nkyasoma kati nga nebbe waka nga twesinkana ku taapu gye tunona amazzi gye tukima amazzi kati nga lwe nagenda omumeetinga naye ye yali mukulu okunsingako nga alina newuwe wapangisa kati nga lwe nagenda omumeetinga twesinkana ku taapu ne twesuubiza tukola appointment ne mugamba nti enkyanja kujjayo naye nga mu meetinga lwa Sunday nga nva ewaka nga ngambye nti ngenda ku church kusaba kati nga mbala aba church we bafulumira mu church nange nga nzirayo eka because baba bajja kumbuuza aba church bavuddeyo dda muki okusaba owedde oliriddawa kati nga chance gye nkozesa ngera we mugamba nti enkyanja kusaba ng'amanya okay era Mukama Katonda nsonyiwe kati lumu ngamba omuvubuka ono sigenda mugamba kamukube ka surprise kankola ki nga nteekateeka lwa Sunday samugamba nti nja kusaba kati nze nava waka ngenda ku church kusaba maama manyi ngenda kusaba nga ngenda wa muvubuka namusangayo bulungi omuvubuka yasunguwala nnyo ate nga yali anjagala nga twagalana ngera lwe nagenda yawulira essanyu era nali manyira essanyu lyagenda owulira omuvubuka yakyusa feesi nagamba ojja otya nga toŋŋambye ojja otya ano nga toŋŋambye bulijjo omala kuŋŋamba lwaki tewaŋŋambye bane nawulira nga mpeddemu amaanyi nali nkyensuubira kirala nnyo nga manyi agenda asanyuka essanyu ligera mutta bannaye omuvubuka yankambuwalira ne tujjamu kuyomba nange ne neesunguusula ne tuyombera ddala ne ntambula ne ngenda n'obusungu kati ntuuka ewaka waliyo ka brother kange nasookerako ewa mami wange omuto kumpi ne church naye ng'aliko munda tasobola mmanya mbu oba nazze ku church saatuuse biki kati bwe nava ew'omulenzi nagenda ewa mami wange omuto nembeerayo okwo nembeerayo ate mami teyamanya kiki ngenzeeyo namugamba ngenze mmubuuzaako kumbe nnyina ebinsaze kati we abakyaki bwe bavaamu nenzireka nali newala kumbuuza ki okomyewo mangu kati we naddeeka kano kayanga brother kange kalinga muzidiru zange n'oyo omulenzi kati nga nkagamba manyi gyogenda okukola
geragere wagundi omugamba kuwa ebifaananyi byange byonna bye namuwa byonna buli kimu ekyange. Brother wange kye yakolanga agenda yatuukayo mbuuza yasangayo ki. Yayingira mu nju nga ssenkaggala ali ku buliri n'omuwala batudde. Kati ekyaleetera omuvubuka ono okunkambuwalira ennyo lwaki ngenze simugambye, yayina pulogulaamu ye gye yakoze bifo n'omuwala omulala. Kati ye ne ngenda mbagwira mu ddiiru ne nnyingirawo. Yawulira obusungu, yawulira ennaku nga mugwiridde pulogulaamu. Kati yalina okukola kwesunguusula nsobole okugenda oli ajje. Brother wange ng'akomawo ng'aŋŋamba musanzeeyo naye aŋŋambye ebifaananyi wabimuwa oyagala tabiina tagenda bikuwa. Naye ndabyeyo omuwala ng'atudde ku buliri nga yeesibye ettawulo. Mr. Sozi nakwata ekidomola ng'agenze ku ttaapu, nayitira ku ttaapu swi nga ŋŋenda nga mbalumba. Bane ndagenda ndiko obumansi kanti bane ebbuba liruma. Natuuka naye munange nabasanga bavuddeyo nga like ennyumba yaliko walako n'oluguudo nga balina ovaayo eri ku nju bagwe mu kkubo. Kati nabasanga mu kakubo akagwa ku kkubo ng'omulenzi awerekera omuwala. Simanyi kubanga bwangu ki bwe baakozesa. Ono omuvubuka boyfriend wange yamanya brother wange agenda kuŋŋamba. Yamanya ndowooza oli n'amugoba oba kiki. Sisuubira nti balina kye baakola. Bano nabasanga bano omulenzi nanneekalizaako saalwana saakola ki. Namugamba bugambi tuddeeka okwate buli kyangu ku kimpi. Tuddeyo mpe ebifaananyi bye nnumanja ki bifaananyi. Sigambu nali namufumbirwa waliyo ebyange mbu nnoba manja bifaananyi. Naye atanga obuto busiro. Mpe ebifaananyi byange era biki. Naye omuwala teyanyega, yali wa ddembe. Teyanyega n'asirika. N'ennyomba awo. Naye saayombesa muwala, nayombesa mulenzi. N'ennyomba. Ate ekyasinga okunnuma omuwala yali ammanyi. Omuwala yali ammanyi nti twagalana n'oyo omulenzi. Naye omuwala namugamba eki, naawe oli muwala, naawe bali kikkola. Kye namugamba kyokka teyanziramu. Ati ne bwe tutyo ne tuddeeka ne mugamba ebifaananyi byange byonna biki. N'abimpa. Kati we yabimpa nenzira ewaffe. Nensirika ne tumalanga wiiki emu. N'akomawo n'anneetondera. Omuvubuka najja n'anneetondera ate ebifaananyi saabimuddiza. Mbimuddiza. N'abitwala n'abizza ne tuddamu laavu. Naye ebikolimo by'enkoko engeri gye bitta takamunye. Omuwala gwe namusanga naye. Omuwala baategeka okukyala ewaabwe. Omuvubuka ono yali atwagala ffenna ng'abuliddwako gw'awasa. Naye ku gundi ku nkomekerezo baategeka ewaabwe w'omuwala okukyala, byonna mbimanya. Omuvubuka n'atagenda nga bategese buli kimu. Olunaku lw'okugenda ne batagendayo, ne batamunona omuwala. Omuwala n'adibira ku luggya bw'atyo. Kyokka omuvubuka paka lwe yanfunisa l'olubuto ne bamala ne bampaayo engenda ew'omuvubuka. Ate nga ye muvubuka era gwe nali nsookeddeko okwagala era gwe nasooka okufunako olubuto. Waye bityo ne biggwereera bannange. Surprise eri yandibirira Mr. Sozi. Surprise yandibirira. Siryerabira, siriddamu, siriddira. Ne bwe ndiba nkaddiye kukuba musajja surprise. Mbu ŋŋende ewuwe. Mbu nno tansuubira. Sirikiddira. Kyakoma. Bannange essanyu lyange.
byebyo Mr. Sozi